Embeera y'ebyobuyonjo etabudde abatuuze b'omu Nkere Zone. Abatuuze b'omu Nkere Zone ekyalo ekisangibwa mu Nsambya Makindye batabuddwa engeri gye bayinza okukuumamu ebyobuyonjo mu kitundu kyabwe kino eky'omugetteko giyite ghetto mu kiseera kino ng'enkuba etonnya buli olukya. We tutuukidde mu kiseera kino ng'enkuba yaakakya era nga buli w'okuba eriiso watotobadde era nga ne kasasiro ajjudde mu makubo awamu ne mu maka g'abantu. Olw'okuba nti ekitundu kino kitudde ku ntobazi era nga kye kyatuumyayo n'erinnya erya Nkere olw'ebikere ebyakaabiranga mu bisaalu ebyasangibwangayo, abantu basobedde engeri gye bayinza okukuuma olw'ebiyonjo anti nga ne bwe bagezaako balemererwa olw'engeri ekitundu gye kyakulamu. Abakulembeze baagezaawo okuteekawo engeri abantu gye bayinza okukuumamu ebyobuyonjo okugeza bateekawo emyala awamu ne kasasiro waasuulwa, wabula abantu nga bino byonna tebabiraba. Omwala ogwazimbibwa guno omunene oguva e Makindye okukoma e Kansanga era nga guyiwa mu Lake Victoria guli mu mbeera mbi ddala olw'okuba nti nno amazzi gatera ne gabuuka n'ebisenge byagwo ne gagwa mu bantu olw'okuba nti ebisenge si bizimbe. Kasasiro asuulibwa buli olukya mu mwala guno nagwo yalemesezza amazzi okutambula obulungi anti abantu bamala gasuulamu kasasiro bagamba tebalina we bamuteeka. Toilets oba kaabuyonjo ezisinga mu kitundu kino teziri ku mutindo era nga zizimbiddwa kumpi n'omwala guno basobole ng'okutakazambya okugwa mu mwala guno ng'enkuba etonnye. Kino kyeraliikiriza abatuuze ab'enjawulo bagamba nti kigenda baviirako obulwadde obw'enjawulo gamba ng'Ebola n'obulwadde obulala batajja kusobola kujjanjaba anti n'embeera si nnungi. Emyala gino egyazimbibwa yadde kati nga tegiri mu mbeera nnungi girina obutindo obuyitibwako abantu okubuuka okugenda mu kitundu ekirala wabula nga nabwe era buli ku lunyegenyege abantu bayinza n'okugwamu. Bwe twetoolodde omwala guno tulabye obutindo obw'enjawulo obwateebwawo abakulembeze ba Nuupu bagamba badoneetinga budoneetinzi naye era nagyo tegiri mu mbeera nnungi kubanga ebibaawo nabyo bigenyezza. Twogeddeko n'abakulembeze mu kitundu kino era nga tusoose ne Vice LC n'atugamba nti basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala ng'enkuba etonnye anti omwala ogwateekebwawo nagwo gwakoma okulabirirwa Desemba wa 2016 era nga kati guli mu mbeera mbi. Yeeyongeddeyo n'ayogera ku kya kasasiro n'agamba nti abantu kasasiro bamumansanga bwe basanze era nga guno omwala gwafuuka nga dust bin guyita awasuulibwa kasasiro. Tweyongeddeyo ne twogerako ne chairman w'ekitundu kino Siraaje era n'alambulula ensonga lwaki omwala ogwo teguli mu mbeera nnungi ate nga gwe gwali taasizzaako ebyobuyonjo mu kitundu kye. Ono agamba nti omwala guno baabasuubiza okugukola wabula nga ssente baaziweereza wabula tebaamanyaako mayitire gaazo. Ayogedde ku kyakasasiro era n'akubiriza abakulembeze okubeera nga baleeta ebimotoka ebiyoola kasasiro mu kitundu kyabwe okusobola okutaasa abantu kasasiro kubanga annyonnyola n'agamba nti kasasiro alwawo nnyo mu bantu nga bwe balina okwetaasiza kumuyiwa mu mwala anti ebimotoka bya kasasiro bisobola n'okumala omwezi mulamba nga tebizzeeko mu kitundu kino. Nsigadde nze Namiggo Rose, MRU TV Pokopoko News.